Abachina abalayide mu kiseera kino tubayozayoza nnyo. Ate bo abakozi mu kkolero erisanusa ebyuma erya Great Steel ge bakomba olw'embeera embi bannannyini kampuni eno gye babayisaamu. Bano bagamba nti bakubibwa ssaako n'okuteekebwa mu nkomyo singa wabaawo ekintu kyonna ekiba kibuze mu kkolero lino. Nabukera Madrin abadde yeruddeyo katutuuseeko emboozi eno mu bujjuvu. Abakozi ba kampuni ya Great Steel ematugga esaanusa ebyuma balajanidde gavumenti ebataase ku bannannyini kampuni eno Abachina ababatulugunya. Abakozi betusobodde okwogerako nabo balaze ebisago n'ebiwundu ebyabatuusibwako bannannyini kampuni eno bwe babakuba emiggo. Abachina bennyini batukuba emigere ne batukuba emiggo ng'ogaseko n'amagye abatukuuma. Sajjo teyanzikiriza kwogera, yankwata amataayi n'annyiga obulago ng'ayagala kunzita. Awo poliisi weejjira n'entaasa n'entwala ku poliisi. Wali muntu n'omu gwe baakwata n'ekizibiti ekikakasa nti ye yabba. Naye kati abasajja yagamba kabe bukadde 10 bajja kubuwaayo batusibe. Musanvu kubbo basuziddwa mu nkomyo olw'ebigambibwa nti beenyigira mu kubba emitayimbwa gya kampuni, ekintu abakozi kye beegaana. Okusinziira kwakulira eby'emirimu mu kampuni eno Philip Kakama, abakozi abakwatibwa nga babba emitayimbwa bakwasibwa poliisi ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Amateeka ga Uganda nga bwe kyabadde ekyo bwe kyatuuseewo twakubidde poliisi nejja nebatwala ne bakola statement ndoza tulinda kati ogenda mu ku nsonga y'okutulugunya abakozi. Kakama abiwakanyizza bw'ategeezezza nti abakwatibwa mu kikolwa ky'obubbi beebagezaako okukuma omuliro mu bannaabwe. Ekyo kya bulijjo omuntu bwe bamukwatira mu nsobi mu ngeri y'okweprotectinga naye asobola making up story. It may not necessarily be true. Ye akulira poliisi y'essanga ewali ekkolero lino Masereka Julius ategeezezza nga abakozi bano abagambibwa okuba ababbi bwe baakwatibwa ku ntandikwa ya Sabbiiti eno. Amawulire ku lwa 15 omwezi guno kusawa nga 5 ndi waliyo ekizibu mu factory esawa ezo kyena kola kusindika ono wa CID wanga akolera CID n'omusirikali mu mulala. Yes, nibagendayo kutukayo nibasanga abasirikali bakute bano ababasubira mu kuba ndi baba nnyo kusingako babera mu bikolo by'okuba mitahimbwa y'Abachina. Bo bannannyini kampuni eno Abachina abasongeddwamu olunwe okukuba abakozi tetusobodde kwogerako nabo olw'ekizibu ky'okuwuliziganya mu lulimi. Ku lwa Kingdom TV amalindirire Madrin Nabukera ne Siraje Kiberu.